reason, I have come with one of my great foot soldiers, Bobby Giant. I have as well come with our leader, Mr. Asim. Kanso Nalukoola abantu bamusanyukiddeko nnyo olw'obuteerabira Bobby Giant. Wakati mbadde njogera linnya kyeryo. Omanyi seebase ekiro kyonna ensonga lwaki ne stories neno nzikoze leeti nsonga za Mutyaba yabindeetedde. Mutyaba neyo gye yantutte neebase ku makya zibadde essaawa emu n'eddakiika no zibadde zigenda kuwera ssaawa 12 n'eddakiika 5 nga zigenda kuwera emu lwe nnyingidde mu buliri nira almost ninga eyakazuukuka. Mutyaba lumu alinzisa naye yo si yebadde ensonga. Abantu basanyukidde nnyo Kanso Nalukoola olw'obuteerabira bodyguard we paka mu Parliament. Ekyo kye bayita okugwa mu bintu sadida. Kati ono bodyguard we Bobby Giant musajja wattu amubadde ku kiddo ne mu campaign mwamulaba. Besides the size oyinza omunonyoma olwa size naye genda omuyingire muno gy'otegeera Bobby Giant yaani. Sooka olekeraawo otunulira size eyo. Size eyo erina amaanyi gaayo agajjirako. Gwe genda omuyingiremu otegere Bobby Giant yaani. Mu kalulu mwamulaba ekibuli kye yateekangawo na buli kimu ekyakolebwa. Bobby Giant aliwo ku kiddo. Butambi bonna osobola olaba omulimu gwe nga ddala kituufu Bobby Giant omulimu gwagukola bulungi. So abantu bebaziza Kanso Nalukoola olw'obuteerabira. Actually ne mu Parliament n'amwanjulayo bonzize ne Bobby Giant nera nga waali awo mugulumivu bulungi. Actually teyeetaaga kwanjula Bobby Giant. Bobby Giant teyeetaaga kwanjula. Wabeerawo ojja kutegeera mbu Bobby Giant waali. Tali nga nze SMX. SMX osobola okujjaawo ku kitundu n'otategeera mbu nabaddewo ne ku mukolo n'otategeera mbu nabaddewo. Okujjako nga bamaze kunnyanjula. Ne kati Bobby Giant omulabire n'otegeera wabaddewo omusajja awo. Wadde tebamwanjudde otegeera mbu wabaddewo Giant. Omusajja omulabire eri ng'ajja atambula n'otegeera mbu Kanso Nalukoola alina amutambulirako. Abantu beebaziza nnyo Kanso Nalukoola. Kati ekyokubeera nga ekyo kiwedde akasente agenda kufunirawo miliyoni 3 ez'emmotoka omusaala ogwa March nagwo bw'atyo agenda kubeera nga agufunira ddala bulungi kubanga emirimu gyatandise mu butongole. Ate oba egibeera nga gyatandise mu butongole that means n'akasente kalina okujja. So akamotoka zirina okujja ez'emmotoka n'omusaala nazo gusobole okubeera nga gukola ki mwana wattu nga gujja. Ebyo Mukama Katonda byakola. Naawe nsaba Mukama Katonda asobole okubeera nga abikola. Kusaba subscribing on ngene notification bell wano tojja kwera nga missing updates naddala nga zino.